yayiwawo nnyo omubiri ku lwa Asumaani Basaalirwa buli omu kyali tasuubira. Tandikiraawo. Kakati emiranye nga y'amaanyi. Bugiri nafuka ki? Bugiri. Era ekigamba amaanyi g'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma kati ntegeezebwa era mmanyisibwa mu intelligence yange nti balina retreat mwe baali okukikkaanyaako okujja okukitwanjulira e Busoga. Era ava ku front line eggulu limu ng'abaddeko olwokuna ne Salamu Musumba ne abakulembeze abalala najja e Busoga okujja okunyikiza amaanyi g'abantu okusaasaana Uganda yonna mu kalulu ka Asumaani Basaalirwa. Era mwasooka okukyusiriza Mwami Lyavaala eyali chairman wa LC5 wa district y'e Bugiri okweyunga ku nkyukakyuka ey'omuggundu eyali etandise okutambula mu Uganda yonna nga kati yali ennyinnyitira Busoga. Akalulu nze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna nga ttiimu ye atusindika era baatuyoola nga ttiimu abantu abasukka 8 ne batusibira buli omu baatutwala nga tetuli mu masaati ne baatuvuga bwire tebatusibira ku poliisi na ku 7 kaluba kalonna nga ndi mukomera ne bamulangirira nga ndi mukomera ne wayitawo ennaku endala 3 ne balyoka batuta. Bw'atyo wayise omufumbiro ng'akubuulira amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye gaatandikira. Amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu butya bwe gayambyemu ababaka abamu abali mu paalamenti bwe wawo ng'olwaleero balowooza nti okubeera nti baatuuka mu paalamenti maanyi ga Museveni era kyova olaba nti bo Museveni bamutendereza nnyo nga Katonda. Omwami Asumaani Basaalirwa ow'e Bugiri ono nga yakulira ekibiina kya Jeema yali yeesimbyewo enfunda eziwerako naye nga tawangulangako ku kalulu k'eyo. Paka Kyagulanyi Robert Ssentamu lwe yalaba ne yeebuuza nti ono omusajja lwaki abantu bagaanye okumugula ku mitima gyabwe ng'ayina ebirowoozo ebirungi ebisobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'amala okwesimbawo ku MP n'amala okuwangula Kyaddondo East n'agenda mu paalamenti. E Bugiri eyo baateekawo by-elections okwali okuddamu okulonda omubaka waayo era Asumaani Basaalirwa n'akomawo ku ballot paper nga yeesimbyewo okuvuganya mu kalulu ako. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kyava agamba abantu be n'abagamba tusitukiremu tugende tukampeyingira Asumaani Basaalirwa kubanga musajja mugezigezi nnyo singa tunaamusembeza mu paalamenti ajja kuleeta ebirowoozo by'abantu beeyo ku nfulo ya paalamenti birabike nti biteesebwako era bikolebweko. Bw'atyo yasituka ne ttiimu ye ne bagendayo okumukampeyiningira era okukkakkana ng'abantu bamukkiriza nti kati katukuwe ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Asumaani Basaalirwa bwe yatuuka mu paalamenti be bamu ku Mwami Museveni be yasooka okugula era kati nga bamukkiririzaamu bamulaba nga Katonda. Yavaayo olwaleero yali mu kufumirira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga ne ku bino ebyabaddewo ku interview ya Kyagulanyi Robert Ssentamu gye yakoze ku BBC Asumaani Basaalirwa yavuddeyo n'agivumirira ng'agamba nti Bobi Wine asaana n'okubeetondera abeetondere kubanga ekintu kye yakoze kyabalabisizza nnyo kubanga Asumaani Basaalirwa y'omu ku baaleeta bbiiru y'ebisiyaga mu paalamenti etereeyisibwe naye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akitadde ku Museveni nti akozesa erinnya lya Museveni okuliweebuula kyokka nga ye Basaalirwa ng'omuntu ye yaleeta bbiiru eyo mu paalamenti. Naye ng'abantu bano beerabidde nti singa si Bobi Wine Asumaani Basaalirwa oyo singa tali mu paalamenti awo wasabira Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja abeetondere nga bba ababaka ba paalamenti. Suuka 8 ne batusibira buli omu baatutwala nga tetuli mu masaati ne baatuvuga bwire tebatusibira ku poliisi na ku 7 kaluba kalonna nga ndi mukomera ne bamulangirira nga ndi mukomera ne wayitawo ennaku endala 3 ne balyoka batuta. Ke kakalulu Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi ke yaderivalingira Jeema era y'omubaka wa paalamenti gwe balina olwaleero. Kakati bajjukire ekyo ayinza okuba abalala tasobodde kubafuula ababaka ba paalamenti abaali baagadde nabo abateerewo amaanyi ago naye ate munnange mumusaasire kyemmanyi kiri kimu nti tali ku bibye nti n'emikwano gye egimu giremerera okumumanya kubanga yava ku nsonga ezize ng'omuntu kyekiri kyenkugambye nti it is about his people
okuliberatinga abantu be bannayuganda bano abafuulagana amawulire abagateekamu amaanyi abagateekamu effujjo kubanga bw'avaayo n'agamba nti abaka ba NRM aba NUP mwe temubamanyi mwagala abeere ng'ali ku TV yansi yonna agambe nti teri babaka ba NUP bakolagana na NRM ne General Museveni Jimerwango Owenjeru tetumumanyi Twaha Kagabo tetumumanyi nammwe abali eyamanyi agamu mugayina mu mitima gyammwe kuba muyina bye mumanyi bye bakola era bye mubakuba mu ttooki kakati ye obutalimba bwe bumufuula omukuusa ne bamubuuza nti etteeka lino onaalikola otya n'agamba nja kuba very cautious kubanga amanyi nti olutabaalo lwe lulimu baplayers ab'enjawulo ate etteeka lyaleetebwa etteeka lino baba lireeta wano nakugamba kwaffe tuli beesigwa era bwe tuba tubyogera abatuwuliriza abasinga bawuliriza emitima gyaffe gye tugamba wabaddewo endowooza okumala akaseera erowooza nti National Unity Platform ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina empiya ningi alina esente nyingi nnyo era ne bagamba nti azijja mu basiike ne bateekawo envumbo ne ku bibiina ebyo bwannakyewa okay kakati ne bamanya nti ensi ziri zonna zinaggwadda zirina kwe zitambuliza kati olw'okubanga atemyetemye obusuwa bwannakyemalira n'enzanya gyazanya mu foreign west powers batandika okukisiiga nga bakisiiga Kyagulanyi Robert Ssentamu abaffe Andrew Mwenda ne Fox Odoi aba NRM lukulwe era nga nejjo lyabalemu Fox Odoi yagobye omubaka wa NUP mu kakiiko abagenda mu kooti ne bajjawo etteeka lino ye Kyagulanyi abaffe General Yoweri Kaguta Museveni juzi no teyagamba nti yasinkana abazungu ne bagamba bagenda okwongera okunoonyereza ku nsonga eyo ensonga eno naye babagala baginyumyeko kale tusooke tunyumye kwaga amannya baveeyo boogera amannya abali mu nsonga eyo kubanga eno si ensonga enkulu bannayuganda ffe kyetutunuulidde abatuwuliriza kwe kwenunula twesalirewo bye twagala nga tulina eddembe okwesalirawo kankiddemu National Unity Platform ng'ekulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulafuuba n'okutaawuluza ku bannayuganda obwanakyemalira obutufu tubaddeko olwaleero okusobozesa bannayuganda okuwa direction ey'obukulembeze ne decisions ne policy bwe baagala okutambula gwoyinza okugamba nti omuntu yatekinga individual responsibility n'abonerezebwa nti atoddamu okumubonereza ng'omusibako ekitali kituufu kuba ku bonna tewali yali avuddeyo n'afuna stand eyo anti bo bagamba mbu yalidde ebigambo bye kuki ayina owagambira nti kati ebigambo bye byeyakyusizza takyakkiriziganya na obukulembeze olwaleero bumulagira bulagizi kubanga mu Bayibuli a leader must not be vengeful omukulembeze tawoolera gwanga mu luyimba luli yawoolera ki nti bw'omwagaana mufumita ekisu bw'omwagaana mukubeko omuliro nti bw'omwagaana mutyanke kakati bakugamba no akugamba nti he has since grown yakitegeera nti n'omuntu alina okwewozaako ate nekyokubiri ensonga eno gye mwagala okuteeka ku Kyagulanyi si yakati mu African Traditional Society yalimu mu Bayibuli bagyogerako nga bagivumirira kitegeeza yaliwo mu Quran bagyogerako nga bagivumirira kitegeeza yaliwo kakati tulina okufesinga challenges zino bulala anti olina kali ka background kojjeyo akamaanyi ge mwayirawo basaalirwa omubiri okulaba ng'ayingira parliament kati olw'omuwuliriza ayinza okugamba nti fine mwayiwawo omubiri olw'okuba mwaguyiwawo lwe tutaayogereko kyetugezezaako okusigira ekifaananyi nti etteeka lino lyaleetebwa nga litagetinga okunafuya obukozi bwa National Unity Platform ku foreign policy okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi mu kattu nti byonna byali mu kulafuuba n'okuzimba okunafuya nakyemalira bifa ttogge nga bamujingirirako okuba n'obuvunaanyizibwa okutwala position ku tteeka lino naye nkugambye omuntu gwe baali bakalize tosobola kuddamu muvunaana musango gwe gumu kayongo bw'otwala essaati eno
ne bakuvunaana nti watwala essaati eno ne bagamba nti tukusibye emyezi 6 no serving emyezi 6 tebayinza koma ne bagamba nti Kayongo watwala essaati. Position ya Kyagulanyi ng'omuntu fenna tuli understanding kubanga tuli njagala abantu bakitegere nga sikyogedde ngera serumye nga sina kyakujegajega nga sikyakuteekateeka nga kubabuulira alaali. Ng'omukulembeze takyakirizibwa kati kukeera ku makya olaba kakati kankubuuze. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani be bakwata Kyagulanyi mu Arua ne bamukuba ne bewana n'okwewana nti bamukubye. Singa abatuta amadalaka naye abakwata abakube. Abamukulembeze naye nga Kyagulanyi Bobi Wine obwedda byali byandibadde biggwa biti. Kiwandiko kino ndabye gundi basalirwa yafunyeko kopi si president. Nzengeze ate bwenjogedde ekyabasalirwa badde nzijukiza bajjeema nti fata ababayamba okubanga omubaka gwe balina olwaleero omu tutateekawo na candidate mu memorandum gye twalina mu kukaanya tetwateekawo candidate ebugiri kubanga tetwali twagala muntu owaffe ate gwe tuzimbiddeko kubanga ate ataaganyizibwa so tetuyinza kubanga ffe abazimba ne tukkaanya ne mu buwandiike Asumani basalira minister mu government yaffe mukulembeze mu government ya Kyagulanyi katayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa tayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa oba n'abakyawa kubanga bwayogedde ku babaka ba parliament balinayo omu eriyo owokubiri tumujjemu naye omusango ogumuvunaanya nti waliwo abalowooza ebyebikoma nsimbi nti ajja kulagira nabo bajje mu parliament naye musaasire bannange maanyi g'abantu nti abebukoma nsimbi eri abebukoma nsimbi abalowooza nti ajja kugenda yalagire bafuke babaka ba parliament ate bali ne bagenda ne kwambuleera kakati ebyo ekituyambye nti omwagala w'abangi ate bikolebwa era byogerebwa abantu abamu ababadde ababe ennyo okwongera okumunafuya mu lutabaalo gyeryo lwotunula emabeganoga nti noono naye His Excellency Robert Kyagulanyi tugaa ntoggwamu maanyi ate ffe tuli naye munaka seryo n'ebinso ffe tuli naye ffe byaliko tubiraba byebyo ebituufu era gwe tuliko bino ebirala byonna obita dikita ffe abamuliko tetulina ku polisi tetulina ku kituli ku vision ye ey'okuliberatinga our generation okuva mu buyaye mu bulimba mu bukuusa mu bufere obubaddewo emyaka 40. His Excellency Robert Kyagulanyi abadde in charge of this government emyaka 40 abadde exemplary all his life. He's a family man. Fena tumumanyi ye taata Solomon, ye taata Shalom, ye taata Shadrach, ye taata Subi. Mu byosooka okudefininga ku Kyagulanyi osooka kumudefininga ko bya family. Kakati toyinza kubanga omuntu wa family ffenna abamwetoolodde era bikusisa emisango gye baali batuvunaana nti Kyagulanyi ate abantu bonna abamwetoolodde abagambe bafune ebyana bali kumbaga bakola kati bonna bali mu byana kakati ate ow'ebyana goba Kayongo Waiso awayira banakoowa ebiseera ebisinga otera okutunulira ekintu nomanya ekiri emabega waakyo ki ekiri emabega w'ekiwandiiko kino njagala anti yaliko njagala ombulireyo bw'ayogera ekintu kyonna sitolaba nga ye peseta waliwo ekintu kyendaba ekita kyesinafuna bulungi NUP erikumbiranye ne Jeema bw'olaba Jeema oba tolabye Jeema ate tolaba Jeema n'olowooza bonna bali ku peegi y'emu gwe bakugambyeko nti batudde ng'olukiiko nti kyabadde kya crisis anti kibiina kati bwendabako omukono gwa secretary general kibiina kye kiba kiwandiise anti wawuliddeko nga crisis yatudde namba ne president bamuwadde bwikopi ne president w'ekibiina ekyo naye bamuwadde bwikopi nga mbaka wa parliament wawuliddeko basalirwa ng'akuba endulu nti bagambye nze naye ne bamuwadde bwikopi kakati ekyo kikulaga bad faith mu mateeka ekyo bakiyita bad faith sula mukasero kyogamba kiwandiiko kyakaterega ekyakaterega
ne Katerega Kyagulanyi avunana wa bwerere halimu ekisanja ekijja kalobwe mupi Kyakaterega temuli naye nga president nze njagala kwebaza emirimu gyakoze Bungereza n'ekirala tripu ye Bungereza yabalumaino bani dada nibaine Lubambensi yabalumaino batuula anti Kyagulanyi ku mmeeza ya jjajja buli lunaku bwe bamala okuwa ku ssaawa 10 debrief ekwata ku Uganda ate bazaako Kyagulanyi for another 1 hour nga bamunyonyola yandikujjako ati kati tukole tuti yandikujjako ati kati tutayize wano ayinza okukola ati omuyayi oyo nti tukola ati jjajja abaku ebyo era kati bimutwalira obudde kyova olaba kati bomu ezitulika za powder naga nti yabadde nene nnyo kyogamba waliwo okubala baba bamubala buli kiseera kyova olaba bagezesa buli mboozi lwaki tebakulembezwa amawulire gagamba nti yanirizibwa abantu 8 bannayuganda abawangalira e Bungereza lwaki tebagambye bannayuganda nti Kyagulanyi bwe yagwa e Bungereza e Heathrow oluvannyuma lw'emyaka 10 nga bamukalizeeko olwogamba nti firebandem Chichman nti bamugambye ntaddamu kukola ki abantu abasukka bali delayed olw'okubanga yakozenga traffic mu kibuga ky'e London mu rush hour y'okukola ssaawa 3 kakati ebyo ebimu bibaleetera ekyokubiri nti bo batunuulidde ye buli kyayogera buli kyakola kubanga balowooza basobola okumunafuya ne criticism yaabwe ffe tetugamba nti tetwetaaga kutuwabula tetugamba nti tetusobya naye mutugambeko we tusobezereza watuufu sawa ya watuufu kubanga oli bwe bamugamba nti etteeka lino n'atukakasa otya n'agamba nja kuba cautious kitegeeza ajja kwebuuza tajja kusalawo ng'omuntu baba babadde bamubuuza tulimenyawo tetulimenyawo naga I will be cautious kubanga ali mu point y'okukiikirira bannayuganda nga teyekiikiridde ng'omuntu newandibadde yayagala akere ku makya wasanga omuntu w'ekisiika amugwe mu bulago obukulembeze bw'alina bawaisu abakulembera bannayuganda balina okununula bwe yayambala ekooti yaabwe ebibye ng'omuntu yabizaawa ku mabbali